kulangirira roadmap. The person who is handling that is a policy board spearheaded by the legal team, legal leader Mr. Silver Chabula. I don't feel like. Lwaki oba okolebwa otyo? There are so many challenges. I'll think about it first. Yeah, I'll think about it. Omwaka gubaddemu ebintu bingi nnyo, ebirungi n'ebibi. Ebirungi tetujja byogerako nnyo kuba ebimu wabikola ensi n'ebitegeera. Bibimu ku ebyo ebibi ebibaddewo, walina olutalo olw'amaanyi nnyo ne maamawo Halima Namakula. Olutalo luno wasooka n'osiika obutalwogerako, but we find it kino yeetaaga olwogerako. Lwaki olwanagana n'omukadde? Sirwanangako nate sirirwana. Ki ekikutta ne Halima Namakula? Nze tekinzita, tewali kinzita. Ekituufu kiri ki? Ne mutuuka n'okwesongamu ennwe olwa Jeno Kayanja gwe mulwanira? Ekituufu kiri ki? So that thing, I think I don't want to talk about that thing because we're respecting Mama. Naye alabika ndowooza yanoonyaayo oba nnyama ntono bw'aba anyigira awo. So yalina issues with NBS. Ne babawummuza for the online concerts. That's when we came on board ne NCF ne UMA. So that nti bwe baba bagala DJ straight to the association. Bwe baba bagala oba muyimbi from the region straight because of the structures. Maybe ayina complainingira blaming bwe bali mu ddiiro, but not me. So I was a wrong target. That's why I don't say anything, but I respect her for that. Audio notes zafuluma nga mwenna muli bitter. Lwaki bwekyo? Lwaki? I think Koro, she found me at Fairway. Maybe ajja with an intention of recording me. Najjanga era ayomba kwekyo. Simanya owanemesa biki. The way you heard it, nga she's recording. So that's why she did it. Akatinza okumpulira banga I was raising the voice. She tried, yakusongamu nagamba akatwako. But then naye nga ku myaka egyo lwaki mulwana mumukyayunga? No, that's why it's so good. And I humbly request you to stop that conversation. Ng'ebyo byonna biweddewo, still waliwo obuzibu obuli mu UMA. Muyina omulwadde omuyi, essaawa asigaddeko akikuba mukono. What have you done ng'anoonya million 32? Association tejanjaba bantu. What they say we are associating okubeera nga tulina ekizibu kyekimu nga wetwetegeera. In an association munamwe wafuna ekizibu gusobola okugamba nti twesonde gundi yaradde era bwe tubadde tukola omulwadde tubeera ku gundi okwo aleesa 10,000 aleesa 1,000. So it's the same thing which is going on round. Kwesonda sondamu abaleeta zonna ezinaavaayo kuba buli omu ali bubi. Omugunja ataseera mulimu musonderako kubanga agamba mwamuba ne sente ze yali atereka mu gundi yammwe eyo saving gye muyina. When it comes to stealing money, sikozesa sente za kibi. And I'm not part of the finance team. Ekirala, Mugunja is one of the people abafuna loan. Nga tasavinga. Moreover, he wasn't saving. But then in a SACCO, omuntu olina okubeera ng'olina shares mu SACCO. Just a problem gye tulina nti abantu abasinga yalowooza bw'aba muyimbi alina kutambulanga muyimbi. There are some things which have protocols and procedures. So when it comes to a SACCO y'abantu. Era sente zibeera z'abaki z'abantu. So he's one of the people who got money zeyeewola. After getting money zeyeewola ng'alina okuzza nazza. Bwe yasaba endala yasaba finance team ne bamugamba alindeko. Era munaye nga ye bw'ali sita mimbi nayagala akole ekyo nti akole chaos bamuwe, but any organization has protocol. Yakubibwa bubi nnyo nga wekigambibwa era emizigo eri mu kuvunda. Mwakitegeddeko oba era muli mu kikolera ki?
kyekyo kyenkugambye buli bajja kusonda awulira nga asobola okusonda because kino ekintu ekyassociation kiri nti nze have you been contribute oba ine wawaayo olukumi bwoti nga munaaguddeko ekizibu naawe bwofuna ayina engeri naye jaga entobo yakino evaawo omwana okwokibwa bwatyo. I can't comment about that because I know nothing about it. Yagenze ne ku poliisi mbadde manya wooma mulina okukwatiramu. Mbadde nsaba ekya mukonja sirina birala. Weetondera Maama Halima mu maaso ga kamera. What did I do? Okuba nti nno omanyi bagamba omukulu tebamulaba mukamwa omuddamu mukamwa. Namulaba. Weetonda olinga ffe? Kiki kyogamba kineetonda? I'll first understand what I kubanga oli did. alinga muzaddewo. Olina kibuzo ekirala? Oneetonda teweetonda? Please be serious now. Wasembadde omukubira ku kasimu oba mwabimala? I always call when I have something I'm telling you. I'll call her when I have something I'm telling you. Naye kawe budde buno. Currently, Omwana agambye tajja kwetonda.